Obuganda abantu eri yonna makubo empisa mu kkubo bulijjo ng'abatambula bokka boolabako n'abali ku booda n'empisa mu kkubo nga n'abali ku booda olaba omu babiri
Nawenyaniriza mutanda wano nawe mulabajja Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Rwanda Museveni wakubiri akane konatuuka era tuwanirize n'enduulu etasalako enduulu sigiwulira enduulu etasalako tukonde Ssaabasajja Kabaka awangaala enduulu tutwongere enduulu ey'amaanyi twongere mukundu twongere makajanja katwaniriza Sseggwanga Musota Nanyirinsi akalulu ka Ssaabasajja kaliwa twongere okuba enduulu twongere okuba enduulu katwaniriza Ssaabasajja Ssaabasajja Kabaka Tanda tuuse Omutanda tuuse
kaliwo. Akalulu ka Ssaabasajja kaliwo. Tusaba omuzindaalo gw'ekitiibwa Nalabikako tuguseeko akalulu akaaniriza Ssaabasajja Kabaka. Ayibeene tusanyuse nnyo okukulaba. Sirikiriramu tuyimbe ekitiibwa kya Buganda. Nesaaki tukulembere tuyimbe ekitiibwa kya Buganda. Essanyu okulaba ku mukyanda tukuyozayoza okutuuka ku mazaalibwa go, era tukwaniriza nnyo maama Nnabagereka. Akalulu ako kukaaniriza maama Nnabagereka. Mukama wange kantwale omukisa guno okuyita Senkulu wa Airtel Uganda, anniversary of the Kabaka birthday run. Together with Airtel Uganda, the Kabaka birthday run in its 10th year now has nearly waka uno kunnamulondo.
baleka temuwulidde Ssaabasajja Kabaka wuuno ku Namulungu. Emyaka 10 Kabaka ajja wano n'atusimbula n'abaako obubaka bw'atuwa. Kakati Ssaabasajja alina emyaka 68. Njagala okwebaza olw'okufuna obudde okujja ku misinde gino. Ne mugumira enkuba n'ebizibu by'ababbe byonna, kintu kya kitiibwa nnyo. Olutalo lwa Siriri lukulu nnyo. Twagala abantu baffe babeere nga balamu, nga bamanyi engeri gye basobola okwekuuma n'okulabira eŋŋanda zaabwe bannaabwe nga balina obulwadde buno. N'olwekyo guno omukolo mukulu nnyo. Emabekaawo bantegeeza nti lwani yaffe feene eno eri kumpi okufuuka ezimu ku mbire ezisinga okuba n'ekitiibwa mu nsi yonna. Nga kyekitegeeza nti tujja kuba nga tuli wamu n'embire ezibeerawo mu bibuga nga New York, nga London, nga Zurich n'ebifo ebirala birala ebinene mu nsi yonna. N'olwekyo mbasaba nti tugende mu maaso, tugende mu maaso nga tweyongera obungi, nga tukola ku nsonga ez'obulwadde obwa siriimu. Nziramu okubeebaza, mwebale nnyo okujja, Katonda abakuume. Endulu etemala, twongere ku ndulu okwebaza baffe. N'omukolo wa ambasada w'e Misiri, Egypt. Wawali Ssaabasajja sinyuwa! Ssaabasajja sikawulira! Kabaka Asiimye asimbula emisinde kilomita 21. Ffe tuba tusembera abatandikirwa, ffe baasooka okusimbula kilomita 10 tuddeko, olwo aba kilomita 5 tulyoke tuddeka, naye tumwongere enduulu. Kilomita tusimbula tugenda ku kikomo sayidi eno. Kananga twongere enduulu ey'amaanyi. Ssaabasajja Asiimye
10 ate era asembyeyo kilomita 5.